era njagala bategeeza nti bwoba olaba kamera ezo emabega stage eri mu kubeera nga esetingibwa buli kimu kibeere nga mugenda okujja abawagizi ba David Lutalo nga Nalong concert buli kimu nga kizimaidadi saana. Olunaku olwaleero twagala tubabulireko ebintu byenjawulo era we tutudde wano waliwo abayi nze assistant superintendent of police Lukowesigire era nga we banyonyodde wano ku Gogo cricket oval nga tuli mu lukungaana luno okwogera ku nteekateeka eza security era bwe tunaamaliriza okuba nti twogeramu nammwe ng'abamawulire wajja bbeera emiiti ya security okulaba nti tutegese batya olunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 29 naddala enteekateeka eza security ku kivulu kye bayise Nalongolongi. So ffe ng'aba security tuli bamalirivu wadde ng'enteekateeka zikyagenda mu maaso eza security nga bwe tuzze tukola okuwa obukuumi eri bannayuganda bonna abenyigira mu bivulu bino okusanyuka kuba kya bulijjo era ffenna tukimanyi nti ebivulu bino birina kye bigatta ku ggwanga lyaffe. So ng'aba security tulina okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe, tulina okukuuma investment zino zonna eziteekeddwa wano omuli stage, omuli ebyuma ebijja okuba nga bikebera abantu n'omuli ebifo bino ekifo kino kyennyini mwetuli kakootadde n'aba bakiyingiddemu oba ozze be bayita abawansi oba abakulu bonna abasuubirwa okuba nti bonna bajja bba baweebwa security y'emu. So tuli bamalirivu nga tweyambisa ttiimu zaffe okuva mu counter terrorism. Ekintu kyokka ekiriwo ng'ekitusoomooza ng'eggwanga essaawa zino kyekyobutujju. Enkuŋŋaana zirina okuba nga ziri organized bulungi era tusuubira okuba nti nno bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero n'ensonga etulese wano olwaleero kulaba nti nno tweteekateekera olukuŋŋaana olwo olw'ekivvulu okuba nti nno tewali n'omu ayinza kusoomooza security yaffe okuba nti atukola ekintu oba abo bonna abajja nga balina ebigendererwa ebyokuba nti no babba nabo amateeka gabakwatako. Ebbanga eriyise tubadde oba ng'omwaka oguwedde naguno nga gutandika ebivulu bibadde tusangamu obuzibu olw'abantu abaagala okwenyigira mu bikolwa eby'obubbi wabula bizze bikendeera alipoota zizze zikendeera olw'obumalirivu n'amaanyi ge tuzze twongeramu mu kulaba nti netuwa ebivulu bino obukuumi. So tukimanyi bulungi kino kya mugaso nnyo eri eggwanga n'eri abannakampala abaagala okuba nti nobasanyuka tujja bbeerawo musanyuke n'obuvunaanyizibwa naye mukimanye nti luba lwakutaano lwemuba musanyuse temusanyuka nnyo ate nemuvuga amamotoka nga mutamidde mwewala ebintu ebimu ebiyinza okubateeka mu buzibu. So tuli bamalirivu okuba nti notuwa security olunaku olwo yenna ayingira jjabba akeberebwa. Tubasaba temujja na bwana buto bubebi ku migongo oba abaana abato bwe mulaba nti no bato ddala abo abagenda obbabulirako mu bivulu naye wadde ttiimu zaffe zijja bbeerawo naye temututeeka mu mbeera eyo yakutandika te kunoonya bwana buto. Ekirala tojja kirina kintu kyonna ekiyinza okuba ekyobulabe eri omuntu munno kubanga kiso ecupa tezikkirizibwa era abagula bbiya balina bwe bamuteeka mu disposable glasses era bw'oba toyagadde muntu agenda kuheadlininga kivvulu oba gwe bayise okuba nti nakisirako omukulu mu kuyimba banaye temukasuka bintu ebyo si byabuvunaanyizibwa. So tubasaba mweyagale bulungi mubeere beegendereza lunaku olwo mutegeezeeko poliisi kuba wajja bbeerawo ab'engoye eza bulijjo n'abali mu ngoye eza leeya okuba nti no bawa obukuumi eri abadigize bonna abasuubira okubeera wano mu bungi ddala kuba tukimanyi bulungi obukoloni era bwatuuza ekivvulu tubajjulira ddala. So naffe tuli bamalirivu okulaba nti nno yonna ennamba enaabeerawo giwera ddala obukuumi obusaanidde. Tulaba mpozi enteekateeka eya tiketi kwemba ntandikira tiketi zatandika okutundibwa mu bifo ebyenjawulo ennaku ziyiseewo. Tuli basanyufu nnyo nti tuziraba bannaye abazigula muziguze n'abamu ne muziraga ku mitimbagano kiyongedde okulaga bannayuganda nti Lutalo mumuwagira. Tuli basanyufu nnyo nti emirundi gyonna tubeera naye gyetutegeka mujja ne mumuwagira. Ne ku mulundi guno nno tubakoowoola tiketi ziri mu bifo Papa's Sport Emakindye ziri ku kifo mpaka last weziri Judy Color Solution weziri Hardware World weziri Kusibyangu Standard Hotel weziri naye nga mu kaseera kano bwe tuddayo ku nkola ey'entegeka
abanaazifunira wano zijja kubaawo ku matundiro gaffe awagulibwa bulijjo wano e Lugogo. Mpozi n'ekirala twagala obategeeza nti olukiiko luno lutudde olw'ensonga ya security, okubannyonnyola nti security egenda kubeera gguluggulu. Omuyimbi yetegese bulungi, agenda kwerekerwako abayimbi abalala bangi nnyo, baganda be mu industry eno, bannakatemba bonna baweddeyo, aba DJs bonna bali mu industry. Kubanga shoot tupulaninga omwaka mulamba, tupulaninga tugenda kukola bwetuti, tugenda kukola bwetuti newetuti. So mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange. Bafanzi ba David Lutalo n'abatali mbayita wano, kubanga abatali kye mbeetaagisa njagala mumanye endongo eya ddala bweba mulokoke. Bafanzi bange mumanyi kyenkola era mumanyi tulina okubeerawo ku Friday eno. Kisooka mbeebaza nnyo okumpagiranga n'okuneesiga buli kaseera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyuma jjejjali mukipangawo wano, tunaagenda okutuuka enkya endongo ekaaba, tukole sound check, tukole buli kimu, tutandika nankya, then ku Friday endongo eya ddala etandike okusinsimulwa. Cream abayimbi abamperekedde bangi, ennyimba nina nyingi nnyo, ngenda kukola session eziwererako ddala okulaba nga mbamatiza nga bwe nabasuubiza nti endongo eya ddala ebeeremu mu mwaka n'eddala endongo ziba nnyingi naye eya ddala ebeeremu. So ku Friday eno bannange mujje tugisimule. Security saayagala gyogerera ensonga lwaki yeeyogeredde wano n'owekitiibwa nga abannyonnyola buli kimu ne bakwasaganya emirimu gyabwe. So tubeere bamativu nti tugenda kubeera safe nga tuzze mu ndongo eya ddala Friday eno ekuusa enkya. So mbayita n'obwombeefu bungi, tugira 2,000, silver gold 5,000, platinum emmeeza y'abantu 10, zisigaddewo ntonotono naye nga zikyaliyo millions 3. Thank you so much.